kakati twagala okubagumya bannayuganda aba basirusiru tembawuliriza aba basirusiru tembawa budde abatategeererako ddala abasirusiru temba wakati mugenda bawulira zigambe nabe ekisajja ne kyekaabya yadde ekimuyanga lutaaya kyekaabiza sebo obuziga naye nga mujjukira ne mulumbera tamale mirundi yeekaabya agalaga abadde mukwano gw'ennyo kyokka nga n'emikolo gye naali mu gye yabadde ye bwe lwayogera agamba yakoma mu sitwago y'abeesigye kale abeere mu y'abeesigye ani amugaanye okubeera mu y'abeesigye asigale mu y'abeesigye naye ye bw'aba alowooza timunange ajja kutiisa bajja kumanyi kati baavuddeyo bonna ne baga kati mukube kino ne baleeta ebifaananyi bya AI ng'ebifaananyi tebiri authentic naye abantu bo bamanyi ekyokukola abantu babuufu abantu bategeera tosobola kubabuzaabuza tosobola ne bw'okola otya tosobola mukwano gwange generation eno emanyi ekyokukola era abantu ba diaspora bagamba sagala mwe kati essaawa zino manto mugiina ne ground manto weeri ewatali kussa kigere ewatali kunafuwa ewatali mwenno musaaga busaazi kakati baba balese bano bagashumba bamuyanga lutaaya mbo bakakkanye boogera ebyekisiru bafulumye ebifaananyi bya AI mbo omusajja omulaba yayise mu nnyonyi bwe yayise wano bonna abo mubagambe ne bwe munaayogera ki ne bwe muleeta biki ne bwe mwasama biki folas fe tumanye ekyokukola omukulu ali tested tetugenda muvaako kibalume waliwo buno bana bali ku opposition abalowooza mbu munnange kaakati essaawa zino kavuddewo naffe katulwane tukole kino tulage ffe batuufu bulijjo temuliiwo ebizibu ebiruma Uganda kyogamba byazze gulo nga Kyagulanyi agenze mubadde mubeerawo nga musirise notunuulya bimubalaka munyagwa waliwo ebisajjasajja be bannange nowulira obusungu nogamanyigana agasajja notunuulya agasajja go nga go gali awo kunafuya bunafuya go gali awo tegamanyi yadde nti oba munnayuganda abonaabona tegamanyi nti oba abaana bali mu makomera nemwerabira omuntu asiba ba Edi Mutwe nemwerabira omuntu asiba ba Waiswa wabula ne mugireeta nti mukiteeka ku sajja Kyagulanyi mikubano gye gyonna bagisiba giri mu komera abantu bali mu makomera abatalina musango wabula gwe Muyanga Lutaaya nojja n'okola statement mu bumba tutubo mbusimanya mbu agireseewo struggle mbu atukoze bubi kyokka oyo Muyanga Lutaaya aveeyo kaaliiro gye yeesimba nawo tewali yadde health center 3 abakyala bazaalira ku seminti eyo kaaliiro eddwaliro lye bagenda muli eyiganga ebyo tasobola byogerako musajja kweteesaako bugaalubindi n'omwana wa Zubeda abeka kusinga amagezi ku gaalubindi zaateekako kati project eriwo kukuba kino omukulembeze kye yakoze kubanga kyabatuddemu ne tubagamba fulas ekyo twasalawo twasayininga era ne bwe munaleeta buwumbi ne bwe munaabateekamu baani basame buli kiyenje ekijja temukiwa budde Nancha Alvin temuwa biyenje budde biri okwo ku TikTok lunaku lulamba kye bakeererako lunaku lulamba abawulaba boogera ebyekisirusiru ebitategerekeka ku program obwekisiru nabye ne Ronald Mayinja naye bannaye ensi eno natulidde Ronald Mayinja ng'ayogera mbu baamu makadi ne ekibiina we kyajjira nga Mayinja watandikawo dda peace for all oba abantu mwerabira oba bwongoki kale Mayinja NUP wajjira nga wayingira dda NRM mulimu NRM kati wali agaba neba ddag tulabye ebintu wano mu Uganda abantu tebategeera natulidde Muyanga Lutaaya nga yerabidde nti we NRM alumirirwe ennyo struggle
ntulabye embwa tekamwa omukulembeze wa DF ye lwaki tomubuuza sitwaga agitambuza ati omukulembeze wa DF kyoga ye bamusiba ebigere Abedi Bwanika akalulu okuva kaggwa taddanga mukwogera ali olabye Abedi Bwanika nga ayogera Abedi Bwanika luli yayogeranga bano ba Juliet Kakande bayogeranga kati where are they where are they abula gwembwa tekamwa ovuddeyo bichi tewali abasibye namwe mujje mu bantu mubamatize babagoberere namwe mujje mu bantu mubamatize babagoberere bwemba muloza kyangu era tubagamba tetugenda kusirika era ebyo biyenje tugenda bifuuyira dduumu tetugenda kowa kubabuulira mazima Zerena Halawi nkutumiddeko mukwano gwa naaba abasajja abakulu gambe tubeereyo ku TikTok tulwana ntalo nabasirusiru tulwana ntalo nosanga n'abaffe waliwo abamu baali bakati waliwo mukwano gwange Faziru Mayanja Faziru yali musajja mugezi Faziru Mayanja nga ayogera ensonga naye tutuuleeyo ku TikTok najjanga yabuuza kakati mukoze mutya kakati abantu banaagoberera Zedriga kakati manyi nga alinga alaga nti revolution ebadde etambulira ku mukulembeze yekka Dr. Ina Zedriga temulaba nga atambuza emirimu kati n'obuuza Faziru Mayanja abasajja betwalabanga abagezi abasajja betwali tugoberera wabule saawa zino era kati abafaziru waliwo ali mawale bali batambuza ekiboozi mbukakati bali batambuza ekiboozi kakati twaliteesezza Musimane Museveni mbusibanyata abasibe bagamba ne banna kati abaana bakola musango kati ebinze mbagamba ye message gyenze mbagamba bibi tubagamba emisota wejiri emisota gigenda beerawo naye lwaki omukulembeze yafulumye eyo message oyino gitegera yiseewa si musiru intelligence we kwa information yeno ne bweti nti bapulaninga kino kujjawo bulamu bwo mu bbanga bweriti okola ki era ku ground ogugwe tagukoze era gwe botulawo nogama naye abantu baganyo situka abasinga obungi kati tulina kukola tutya strategizinga tutya kiki ekikubo kire tulina okukozesa kubanga kirizo bagana bannayuganda abasinga mwatunula butunuzi